Ate omu ku bayizi abasinze okukola obulungi ebigezo bya siniya ey'omukaaga ebigezo bya siniya ey'okuna ebyafulumiziddwa mu nsonyi omukatono. Omu ku bayizi abasinze okukola obulungi ebigezo bya siniya ey'omukaaga ebyatuulibwa omwaka oguwedde mu disitulikiti ey'e Mpigi awuniikirizza abantu olw'okutoba n'ennyina kwa zaatobamu okunoonya ebisale by'essomero ebyamutuusizza okukola obulungi ku ddaala lye babadde batamusuubirako. Shanita Namanya alina ekirooto ky'okubeera omusomesa wabula ekyennaku nti ensimbi ezimwongerayo okumutuusa ku kirooto kino ate zibuze. Mu bibuuzo bya siniya ey'omukaaga eby'omwaka oguwedde disitulikiti y'e Mpigi etuuza abayizi 176 nga ku bano abayizi 137 bafunye principal passes 3, 36 bafunye principal passes 2, 19 bafunye principal pass 1 so nga 14 wadde beewandiisa ebibuuzo ebyakolebwa tebalabikako. Ebyenjigiriza mu disitulikiti eno byali tennasalwako Wakiso, Butambala ne Gomba yali emu ku ezo ezikola obulungi ennyo mu byenjigiriza era mu bigezo by'akamalirizo Mpigi yali tewunikamu wabula okuva lwe yasalwako n'esigaza amawokota yokka eddiridde nnyo era tekyavuganya bulungi mu ezo ezisukkuluma ennyo ku ndala mu bigezo ebyawamu. Mu bibuuzo eby'omwaka guwedde ku mitendera egy'enjawulo okuleba ekibiina ky'omusanvu siniya ey'okuna ne siniya ey'omukaaga disitulikiti teyabaddemu ku ezo ezavuganyizza obulungi wadde waliwo abayizi abasobodde okusolobako bannaabwe ne bakola obulungi. N'amasomero agagezaako okussaawo okuvuganya gaasigala matono ddala era okutwalira awamu Mpigi tekyakola bulungi nga bwe yabeeranga edda. Baba babala average scores batunuulira obubonero obungi bwabwo ebyo bigenda bya kikugu naye omunaku aba yasinziza obubonero obungi ku ssomero ku senta tolina bw'ogamba nti yagaseeko kinene na nnyo nnyo. Shanita Namanya abadde omuyizi ku Mpigi Mixed Secondary School yanyodde mu bannaakendo n'obubonero 20 masomo ga saayansi era singa tewabaawo kikyuka asuubira okwegatta ku gavumenti emuwerere ku mutendera gwa yunivasite. Shakira Nantongo nga mama wa Shanita eyasinze mu disitulikiti yonna ey'e Mpigi atunda nnyaanya mu katale ka Mpigi Central Market tumusanze asambira waggulu nga jjanzi wamu ne basobozi banne abadde bamuyozaayoza olw'omwana we otutuuka ku buwanguzi buno. Bwe tumubuuzizza ku ngeri gy'atabyemu okutuusa omwana wano ebigambo abadde na bitono. Okuweerera teziba ssente tebuba bugagga wabula guli mutima okuweerera mutima. Nantongo obuwanguzi bw'omwana we aweesigamizza ku Katonda wamu n'abasomesa kyokka mweraliikirivu oba n'afuna ensimbi ezimwongerayo ku mutendera gwa yunivasite. Naye ng'ate ssente nnyingi naye ng'ofuba okulama ng'oziwaayo okwata buli wamu osooka n'oweewola n'oziwaayo wano n'ojja gy'osuubira kuba ekituufu ndi mulimi nnima y'ebintu byange byentunda. Embeera Nantongo gy'alimu bwe kituuka ku bisale by'amasomero eraga nti yeetaaga buyambi era omulango gutakungula agukubidde abantu ab'enjawulo. Ssente za yunivasite ziba nnyingi naye ekyamazima mbadde nsaba ku buyambi okuva mu gavumenti. Baneeno obeera n'omwana nga teyadde akuyambako yadde n'otoba naye buli kimu gwe maama gwe taata. Omuyizi Shanita Namanya alubirira okusoma busomesa tumusanze ku ssemaduuka omu gy'anoonyeza ensimbi n'atubuulira ku ngeri gy'atobyemu okutuuka ku buwanguzi. Funye 20 points nze nasinze mu district ndi musanyufu nnyo naye ekisinze okunnyamba okuyita nti nze mbadde mobilizer w'abaana nga mba mobilizer tugenda ne tudiscussinga oluusi discussions ezimu nze leader kati ebyo binnyambyeko nnyo nnyo okuyita. Ku ssomero Shanita gye yatuulira bamwanirizza nga muzira era abasomesa be n'abayizi abali mu ssomero eryo abali mu bibiina ebya wansi bamwogeddeko birungi byereere. Ali hard working ate nga abadde nga ali committed ku bitabo alina empisa Abadde mugezi nga bane babadde abagezi naye ate ye ng'alina ekirungo ky'ateekamu ekyenjawulo so tetwewuunya nnyo lwakuba yayise waggulu points 20 nga bwe yakoze. Ebiseera ebisinga abaana abanaku bayita bulungi kyokka ne babulwa ensimbi ezibongerayo ekivaako ebiruubirirwa byabwe okutemererwako ettaka. Robert Mwanje, BBS Terefayina, Ageesigika.